mwaka gwa 1997 nga tuli mu kibira kiyitibwa Kampala Music Stars ekya mukama waffe Livingstone Kasozi. Kuno twali bavubuka bato nnyo nnyo. Kakati ne tutandika okuyimba naye yali muyimbi ng'ayiya n'ennyimba naye nga tayagala nnyo bya kuyimba, ayagala nnyo byakuwabula n'okujerega abayimbi obubi bwe bityo. One day n'akwata akazindaalo by force n'agenda ku stage n'ayimba, mukama wange n'ampita n'aŋŋamba genda omugamba akomaawo. Nze simanyi nakuba nnanga teyafuna ku interview. Bwe yajja buzinga kyali waffe n'ayingira awo, mbudde obwo tewaliwo okozesa interview, wabula nti yajja ayinamu ku busente ng'omuntu eyeeyiya ng'atambula naffe mu costa nga ne mukama waffe takimanyi, era yagenda ku stage okuyimba nga ne mukama waffe takimanyi nti waliwo gwe bayita yiga Agastini ali mu kibiina kye, wabula nga ffe tutambula naye bakyalibe beyawangayoako okulya mpolampola netukola ki ne tumukweka ne tubeera omwo naye. Yes. Kyenyinza okugamba Pastor Ssenyonga kiri kimu, nze nno mbudde buno mpalirizibwa mpulira kimenyana nnyo okumuyita pastor, kubanga Yesu Kristo bwe yajja ku nsi kuno yajjira boonoonyi, teyajjira balongoofu. Era bw'obanga oyagala abantu bonna basiramuke ogenda mu church n'olyoka obakyusa, oyagala bafuke bakatuliki ogenda mu muzikiti n'obakyusa ne bafuuka bali. Kati Ssenyonga okwefuula Katonda n'atandika okusalira omuntu omusango, tona abadde ne sirimu n'abadde takola byamagero n'abadde akola bino, ndabanga ye kati kegamba yakunamye yeeyambudde ensi n'emulaba obwereere bwe, balabye kegamba omutwe gwe gwavuddeko enviiri n'olususu ne balaba omutwe nti munda mwerere temuli bwongo. Bulijjo olw'ebitulimba nga tulowooza mu mutwe mulimu obwongo, kati kabikuseeko ne tulaba nga temuli bwongo. Bw'oba badde okaanira omukazi nga muli basajja babiri, omukyalo omu nga mumukaanira muli basajja babiri, kati musajja muno bw'afa ate otandika okutya amalaalo, then mba nkwewuunya obutiitiizi bw'olina. Talina kwefuula Katonda, njagala aveeyo yeetondere eggwanga lino, aligambe kye nayogedde kyabadde kifu mu Buganda, kiswaza nnyo, kiwemula, kiweebuula, kityoboola. Omuntu afudde tetumwogerako bibi. Nze nziisa abafu bangi nnyo, buli omu bamwogerako boogezi birungi. Teri ayinza gamba nti omufu gwe mulaba ebyafaayo by'omugenzi abadde akwata abakazi, sikirabangako nga bakyogedde so nga babeera babimanyi. Kati ne Pastor Ssenyonga yennyini bwino we namaze dde omukuŋŋaanya, bamunkuŋŋaanyiriza dda bwino. Waliwo ne gwe sinabakakasa buli nkyamunoonyereza bwe bagenda nti yakwatira akawala ku nnyonyi, nkyalimu awe natandikidde awo. Ngenda kumulombojja nga bwe nnyimba ennyimba zino ez'omwaka ne mbabuulira ebibaddewo mu mwaka. Kati bwe ngenda okumulombojja ngenda kumutandika okuva lwe yava mpaka waali n'ebikolobero byakola mimanyi bulungi nnyo. Kakati naye bizinesi ajja kugiggalawo, yeetondere eggwanga, kubanga naye kyakola ali mu kutta bizinesi ya munne. Omuntu afudde, wasigaddewo abaana balina okuddukanya bizinesi ya taata waabwe, ate oli musumba. Gwe omusumba tukusuubira kuwabula buwabuzi bantu, si kwogera bintu bifaanana bwe bityo. Singa abantu abaali bakebera siriimu bagenda nga boogera nti tumukebedde siriimu amulina, singa abantu bakyekebeza siriimu, so kati omusumba tumulaba ng'omuntu akebera siriimu n'asirikira ebyama. Abadde wa mutima mulungi nnyo, abadde agaba nga talina muntu gw'atawa, ate nga bw'aba awadde tawera mu kamera like other pastors do. Abadde akikola emirundi mingi nnyo n'abeera nga atuwa sente nyingi nnyo n'abatali bayimbi bonna. Nze nali bannabyabufuzi bwe mbadde nabaawo nga nzija ne bagamba nti pasita nfudde kubanga mbadde nva eno kugombolola erubaga n'enzija, sajja n'atuwa sente. Abadde ayagala nnyo abantu nga bwazifuna bwazisipendinga nga ye tafaayo ate ng'era amala n'afuna. One day namusinkanako e South Africa, Cape Town, nga yinayo show, ngenda okulaba surprisingly ng'ali awo mu maaso atudde, n'asituka n'afuwa ne mbuuza pasita wajja ddi eno, n'angamba nakoze church wano South Africa, Cape Town, era nsaba mukubira akalango wano. Era ne mukubira akalango teno pasita amanyi ewaffe abantu abawonya, era church ye kati naye ebyaddirira mu maaso saabitegeera, baali ba mutima mibi. Era ndowooza ne Pastor Ssenyonga yalimu mu kubeera nga omusajja oyo bamutawaanya, church ye ne bagitwala sente ne bazikuba, bagamba byava eno. Byonna byonna yoyo bwino gwe ndi mu kuŋŋaanya gwe ngenda obbaleetera. Nze kenyini sigenda muwa nnaku, kuba nyinza n'okubeera nga oyinza n'okuwulira enkya oluyimba nga lufulumya oba okwosa enkya. Nze mugambye aveeyo yeetonde waalabira bino. Lwaki ogala kusanyuka?
kansala nze fulaga beera wa NUP Pastor Ssenyonga tumutegeeza tumuwadde ennaku 10 nga Kawempe division aveeyo amenyewo ebigambo bye yayogedde yeetondere n'abafamily bw'alemererwa okukola ekyo naffe ng'abakulembeze b'e Kawempe tugenda kubaako kye tuzzaako kubanga toyinza kuvaayo n'oyogera statements bwe zityo nga n'omwana w'omugenzi bambi awulira abagoberezi b'omugenzi nga bawulira ng'olaba abantu bali mu kweziribanga ku muntu abadde ayamba abantu nga Pastor Yiga ne Pastor Ssenyonga bingi nnyo ebimwogerwako nga siraba abantu we bagenda bamu exposinga na muswazaswaza ekikolwa kiyakoze kyadde kikolwa kibi nnyo era bw'ateetonda ffe tugenda kulaba kye tuzzaako nga Kawempe agenda tegeera nti Kawempe tetusigenda kyogera kati paka nga bw'anaba teyeetonze njayita bannamawulire mbabule ennaku 10 ze tumuwadde yeekube mu kifuba ayite press conference nga bwe yagiyise yeetonde bw'atakola ekyo naffe nga Kawempe tugenda kulaba kye tuzzaako ng'abakulembeze ffenna nga twegasse wamu because ebigambo bye yayogedde tebyabadde birungi mu mbeera eno gye tulimu nga tukungubagira muganda waffe Pastor Yiga. Okay, ng'enjogera y'akantu ka Pastor ke yatandika tuwerabidde kyesigenda kwerabira ku muganda waffe Pastor Yiga kwe kubeera nti abadde musajja ayagaliza abadde musajja atumbula ebitone abadde musajja atandika abaana boolaba nti bayina ebitone byabwe najja nga abijjayo ekyo kisobola kyerabira ku Pastor Yiga n'olwekyo ekyo nkitwalira mu contest ti abadde musajja ayagaliza ekyokubiri kyesijja kumwerabirako yembuulira ye ebadde enyuma nga olinga alaba firimu n'onoonya kiggwerawa okubuulira kwe kubadde kunyuma nnyo era abantu badde beewuunya nti lwaki abantu bajja nnyene wa Pastor Yiga okuggwera mu kyaki ye munnange okubuulira kwe nga kunyuma because omuntu ayinza okuba nga abadde alina stress ne zimuggwerako awo omuntu ayinza okuba nga abadde abanjibwa landlord nga amuli bubi najja wano stress nemuggwerako wano lwekyo abadde mu bufunzo oyinza nti abadde stress killer nti ng'ajja abantu nabajjako stress olw'embeera gy'abadde abateekamu n'essuubi lyabadde awo abantu abali obubi muntu n'osanga kuba omuntu omuzzaamu nakyo essuubi nakyo kirina we kimutuusa olwekyo tabadde musajja muyadde musajja mulungi sijja mwerabira ate sijja kumwerabira kubeera nga yavaayo n'agamba ti covid ono mwengere okumwetegereza nsonga ya covid eno mugyetegereze because covid abasajja batandise kukola bukozi ssente mu covid-19 era main cash crop y'eggwanga Uganda is covid-19 yo main cash crop y'eggwanga Uganda n'olwekyo Pastor Yiga afudde ekigambo kyekyo yakyogera labo yakyogera nga bamututte mu komera lwe yadda teyaddamu kusigala kyekimu n'olwekyo twewuunya lwaki muganda ffe okuva lwe yava mu komera yasibira mu ddwaliro awo nawo tukyanoonyaawo nnyo naye nga tusaba omwoyo gw'omugenzi muganda waffe Yiga Omukama Katonda agulamuze kisa. Okay,